Dagi Nice finally confirms having an affair with Carol Nantongo, omwana wa Geoffrey Lutaya. Abalabi bafa abalungi aba Good Talent tubaza okuba nga mwekumirano ku Good Talent all the time. Don't forget to subscribe and also click on the bell. So of recent nga ndi awo ntudde mu ddiiro ndaba bu screenshots buyitaayita kambubiri mbumbu abantu ne bagamba baluyimba ko fenedda katubi going deep into it. Here we find screenshots abantu nga bwewereza obugambo bw'omukwano, hey baby, love, biki naye mabegako tubadde nga tubabuuza nga beegaana ze sikumanyi tomanyi. As you know, celebs baba tebagala kumanya biki bibakwatako. When you try to talk to them, there's where they act nze sisobola kwagala oyo, he's just a friend, biki na biki. No, finally screenshots there's a confirming the Dante Carol Nantongo ne Dagi Nice beeyagala. Dagi Nice present omu ku TV kwaludde okumala ebbanga eddene. Then Carol Nantongo muyimbi nga ya omukulu Honorable Geoffrey Lutaya bebamuleta mu industry ne mama Irene Namatovu bebamukuba baleta mu industry. So after the screenshots coming out, jukira Dagi Nice aina mukazi we, ate mukazi we muzungu. Katutwebuuza mama baby akimanyiko oba ye ebintu ebigenda amaaso wano mu Uganda tebina kye bimuyambako. Ne Carol Nantongo abadde abeeranga wa mama we, that's why abadde alina support eyo mbukina kye. Ne after the screenshots coming out, Dagi Nice nas confirming that they are having a relationship. Bagambye babadde tebagala kiteeka nnyo mu media kuba bataba social media in-laws mbu babakuba buli we kijja babakuba ne bagamba you know many people have come up nga bateeka their relationship in limelight naye nga tebi working out. That is what they wanted to do. Ne Katonda n'abavaamu. Teweerabira ku subscribinga na following a Good Talent.